abamu okupapa bagayita magezi era sirabye na nsonga lwaki mbaddamu kubanga nze bwe namaze ogisoma ne bakola ruling nti egende mu komiti kati biri byonna babadde bakola babadde bamala budde ruling ebadde yakoleddwa dda kyovuddwa nti wentudde sivuddeewo nga mbatunuulira nga nange mbeewuunya ruling bwemala okukolebwa rules ate zikugamba toyongerako kati babadde bakola ki mukama yayinza okumanya naye wano namanyirawo waliwo abasinga okukola ebintu nga bakolebwa edda babiyitanga kabandabe oba ebinyumu kati nze bwe mmaze okusoma sipiika ne mukakasa nti certificate of financial implication njirina n'alifaalinga byensomye mu komiti kati awo ne bw'obadde oyogera n'ovaamu amannyo nze mbadde namaze kibadde kyetaaga 2 minutes era nze mmaze nenva nawo kakati badde banyumyaki simanyi biru eyo erimu ebintu bingi byenjagala biveewo era abanaabeera mu komiti mujja kulaba nti nja kusooka kuwa ebyafaayo by'ekifo kya leader of opposition for example n'engeri gye bibadde bijja biyuzaayuzaamu ebibiina ebiri ku sayidi evuganya kati ekyo kyennyini njagala kijjawo kimazeewo emyaka 6 nga buli omu atyo kyogerako buli akyogerako atya Sseggona oyo yagezaako kireeta ne Newagaba ne kitayitamu kati ekyange bakiwakanyiza nga tebannakitegeera kaakati nze sijja bafaako nze kangende neetegeke nkomewo ngende mu komiti tukomewo for first reading mulimu ebintu bingi mulimu time allocation gye twagala ebibiina by'obufuzi bifune wano mu parliament nga buli kibiina kirina time mwekyogerera ekyo simanyi bwe kirumira bali ku sayidi yange gye mbeerako. Some of us also have issues to raise and burning issues, but we are seeing the same people day in, day out on the same stuff which you have ruled on. Right, Honorable Speaker, is it in order for only 2 members to continue raising the same matter on where we have also concerns which affect our country, affect our constituencies? I have raised here the matter of the student loan scheme, Right, Honorable Speaker. How unfairly they have been distributed up to now, and the students are about to report to the universities. And ours who are disadvantaged are going to miss. Do you enjoy treating each other this way? On a national, prime time, your children are watching, the country is watching. We have a lot of pending business to sort out. Honorable Speaker, I'm greatly and deeply disappointed, but I'm not surprised by my colleague with whom we joined this parliament in 2001, but apparently whereas we have both become... No, Honorable Sachikubore, me first guide you, okay? The Honorable Semuju stood up on a point of procedure which was not Honorable Semuju. What the colleagues, Honorable Guzuli and Honorable Audrey Arion have raised goes to the root of our rules of procedures. And as Parliament, we cannot unfortunately act outside the rules. And once we are all equal in this house, the duty remains with you, the presiding officers of this house, to guide. What is good for the goose is good for the gander. It is surprising that we as members of Parliament, what do we do? Right, Honorable Speaker. The first issue we requested, we begged for your indulgence, the indulgence of the chair, to debate matters when they had surfaced up. At that stage, we were seeking your indulgence. But when the indulgence was not forthcoming, Right, Honorable Speaker and members, we went through the rules. And the rules provided us with the way out of this. And Right, Honorable Speaker, a third of your members here seated, a third of your members
A member can raise a motion or a private member's bill as an individual. But pity us who go through and with members and were able to have more than a third of members to support a matter. And this should go to the root of your chair. How do you treat your members? Before we know it, some member just under a month raises a motion, he's given privilege to have it. But for a third of the members of this honorable house are denied a matter. And lastly for me, wrong is wrong. Omusota ne bw'oguteekako golodi gusigala musota. Kati gwagwetisse gwomanyi kubanga ono memba munaffe nze ntula mu shadow cabinet. Naye ne mu shadow cabinet yagaana okujjayo ng'ateewa opposition. Ne leader of opposition amakya ga leero obwedda amulinze. So kati wano osobola okuleeta ekintu ng'ekyo speaker n'akuprotectinga naye speaker tasobola kubeerayo mu public kuprotectinga. Kubanga ffe ebibiina by'obufuzi byonna byakigoba idea gye yaleeta. Si kibi okuleeta idea yo naye idea bw'ebeera mbi political parties ne zikigoba. You should listen to them. Kati tumubuuza akolera ani? Kubanga political parties bwe ziba zigize zikuganye naffe nga shadow cabinet oluuyi olukiikirira opposition naffe tanakola consultation tumubuuza akolera ani? So wano speaker asobola omuprotectinga ne speed n'akidduse emisinde wali eri naye ffe tusigala tugamba tuli bawanguzi. Wakati yatugambe mutugende tukolera argument zaffe mu committee. Mu committee eyo ebeerayo butekinicalities bungi. Kubanga byowandiika si gwolagira kiraka biki ebyokuinkludinga ku debate ebegenda maaso. So ffe tumugamba nti ayinza okuba yeeziise mu byobufuzi bya Uganda ate ng'era bajja kubuuza oyo wa kibiina ki nti omusajja ba DP batuleetedde kimujjukire tukyatoba n'ekyammawe yakwata ekibiina kya DP n'ayingira nakyo mu NRM. Kati ffe abamu bakubuuza owaayo oyogerako ku eki DP efuuse eki kati tubadde tukyalwana na kyammawo kugamba nti oli yeetikka ekibiina n'agenda okulya ng'omuntu kati ate n'ekyono kibaddewo. N'ekyalina okumanya nti entalo ng'ezo oyinza oziwangula mu short run naye mu long run wabeerawo challenges nyingi zagenda okusanga. For example, ayinza okusanga obuzibu mu balonzi nga bamutwala entyaki. N'ekyokubiri, ebyobufuzi political career ye eyinza okuba tainted at the moment kubanga abantu bakitunuulira kino ekintu nga ekitagetinga individuals, specific individuals nga kati boolaba current leader of opposition betusuubira nti gwe kitagetinga. Naye ffe olw'okuba tubadde tumubuuliranga muganda waffe era tusuubira ayimirira ku saidi yaffe tumugamba akyasobola okuba ow'eddembe era okukijjayo ng'obudde bukyali. It's not too late. N'agamba I am very sorry. Twali tukoze ensobi efaanana bweti tusobola okukikolectinga kuba ku bizibu ebiruma bannayuganda kati si byakulonda baloopu. Ebizibu ebiruma bannayuganda si byakulonda baloopu n'arrangements ezo zonna eziriwo. Njagala kubawa ekyokulabirako. Tulina enguudo mbi, abantu tebafuna masannyalaze, ebyokusoma, abasirikale basula bubi, ebintu by'ebito bye twalibadde tuteekako nnyo essira. So si bino byakulaba nti ate creating a division mu NRM. Tukimanyi nti no tusobola okuba nga tetulina bwongo bumu naye bw'okola ensobi naddala mu budde buno abantu balwawo kusonyiwa era bakiteeka ku mutima gwabwe nga bakiraba nga ideas zo eziri driven by government of NRM. Abamu okupapa bagayita magezi era sirabye na nsonga lwaki mbaddamu kubanga nze bwe namaze ogisoma ne bakola ruling nti egende mu committee. Kati biri byonna babadde bakola babadde bamala budde ruling ebadde yakoleddwa dda kyovuddwa nti wentudde sivuddeewo ngamba tunuuliranga nange mbeewuunya. Ruling bw'emala okukolebwa rules ate zikugamba toyongerako. Kati babadde bakola ki mukama yayinza okumanya naye wano namanyirawo waliwo abasinga okukola ebintu nga bakolebwa edda babiyitanga kabandabe oba ebinyumu. Kati nze bwe mmaze okusoma Speaker ne mukakasa nti certificate of financial implication njirina n'alifalinga byensomye mu committee. Kati awo ne bw'obadde oyogera n'ovaamu amannyo nze mbadde namaze kibadde kyetaaga 2 minutes era nze mmaze nenva nawo kakati wadde banyumyaki simanyi biru eyo
erimu ebintu bingi byenjagala biveewo, era abanaabeera mu komiti mujja kulaba nti nja kusooka kuwa ebyafaayo by'ekifo kya leader of opposition for example, n'engeri gye bibadde bijja biyuzaayuzaamu ebibiina ebiri ku sayidi evuganya. Kati ekyo kyennyini njagala kijjawo, kimazeewo emyaka 6 nga buli omu atyo kyogerako, buli akyogerako atya. Sseggona oyo yagezaako kireeta ne Newagaba ne kitayitamu, kati ekyange bakiwakanyiza nga tebannakitegeera. Kaakati nze sijja bafaako, nze kangende neetegeke nkomewo, ngende mu komiti tukomewo for first reading. Mulimu ebintu bingi, mulimu time allocation gye twagala ebibiina by'obufuzi bifune wano mu Parliament, nga buli kibiina kirina time mwe kyogerera. Ekyo simanyi bwe kirumira bali ku sayidi yange gye mbeerako. Nalimu okufuna commission omulala. Eyo y'ensonga lwaki tebampadda certificate eyo, kubanga bagamba nti ekyo kijja kwongeza ku budget. Naye bwe naatuuka mu komiti nja kumatiza komiti nti kikulu okwongerako commissioner wa Parliament omulala. Mu bimu njagala okugobanga leader of opposition kibeere kyangu, kubanga kati kyafuuka kizibu. Ate bwe tuba tumugoba ate Parliament yonna ebeera involved. Kale ate Parliament yonna mu kumulonda ate tebaamu. Kati njagala ffe tuba tumwegobera, ffe tubuulira bubuulizi Parliament nti omuntu twamumaze, yo Parliament ng'erangirira. Ebyo nnyanguyiza mbeera ya opposition gye tuliko, kuba twagala abanajja banguyizibwe obulamu. Ekyokubiri, mulimu ekintu ekikulu ennyo abantu kye bataagala kwogerako abamu. Mu kuba akafaananyi ng'etteeka bwe liri kati, singa ebibiina bibiri bireeta ababaka nga benkanankana, DP neereeta 3 ne NUP neereeta 3, kati leader of opposition tumufuna tutya? Ebyo mbitadde mu tteeka.